Zambali Bulasio Mukasa. Talina njawulo na Bashiri Kazibwe Mbazira. Bwe Kazibwe Bashiri Mbazira omulabya akomeyo n'okutawanya abalonzi. Musajja mutuufu. Kati abamuwagira nga baagala kwesimbawo kye bakola si kituufu. Lindako. Ogenda kuwagira Zambali olw'okuba munafu. Talina kyagenda kukola. 2 mugu mwetuuke nga talina kyakoze. Wojjo twale butwazi. Era lero senga tegibadde misomo gino kuntaataaganya. Nabagamba linti wakayima simwagala. Naye muwagira lwakuba munafu ekisanja kye kijja kuggwako nga talina kyagize eki. Kyakoze. Bwe kyaweddeko ne wakayima yennyini yatidde okuddayo mwene yupi okusaba empapula. Olowooza nali sikabaze. Olw'okuba nti talina kyakoledde bantu. Kaakati ono bw'otunja Zambali, njagala otune Zambali n'ebirala byonna byazaakola wano mu byobufuzi byaffe ng'abeerawo. Gwe genda ng'osalaasala ebyobufuzi byabadde akola. Asobola kimu kyakubiriza nankani. Kyenga abadde akola byabufuzi ng'oggyeko okubiriza pulogulaamu y'ebyobufuzi. Ate ayina y'ekirala era kyekubuuza. Ayina y'ekirala. Kaakati eno gy'omutwala ayina kyalinayo kifaanako nga nze bw'onandeeta okubeera pulizenta. Nga ne bapulizenta sibikolangako mbimanyiiwa. Tabanga ku kansala wantu wonna, tabanga ko yadde owero si wano, tabanga ko yadde omukulu w'abavubuka ku kyalo, yadde omukulu w'abavubuka mu kanisa. Kakati olwaki tomuwagira? Oyo munafu nnyo. Ate nze nga mbega nakugamba nze abantu mbatunagamba nti twabagamba wano nga Kazibwe Bashiri Mbazira ajja KBM live. Ne tubagamba nti ekisooka Kazibwe Bashiri Mbazira tayinza kubanga akola ku TV eyo nga wa opposition. Bukedde. Kokako yali akola ne Kinikalisa oli kanisa omusajja yafa NBS kati Kazibwe Bashiri yava ku NBS si kyekyo ate Zambali Bulasio Mukasa NBS naye si kwabadde akati kiri kye twayogera ku Kazibwe Bashiri Mbazira kitayinza kola ku NBS nga siwa opposition na kino kye tukyogera ku Zambali oyinza tu disputinga Kazibwe Bashiri Mbazira yina w'omulabidde ng'ayina kyakola kyonna nga opposition. Siyina era ye ebyabalonzi yabyesonyiwa. Eno TV NBS erinnyanga leediyo y'obusiraamu Bilali atali musiraamu tayinza kukolako. Ne bwanga eddoboozi lisoma amawulire oliyina. Kati Zambali Bulasio Mukasa n'eddoboozi lyeryo tayinza gasoma ku Bilali ne bw'abagamba ndi ngasomera bwereere. Bamugamba nedda twagala Ibrahimu twagala Faruku watwala Faruku ng'ananaagira naye nga yakoze eki yasomye. Kati kwata Kazibwe Bashiri Mbazira yava ku NBS naye ng'okozeseza kiri kye tusoose okugamba nti wano ku NBS toyinza kukolawo ng'oli mu opposition. Kati ne Zambali Bulasio Mukasa wuuno wano naye akola ku NBS kiri tujja kigamba nti tosobola kukola ku NBS ng'oli waaki wa opposition. Dayo waggulu Kazibwe Bashiri Mbazira oyinawo wali omulabyeko mu politics yenna nga tanabakujjako mu wujje waffe nga tanabakujja kujjako mu wujje awalala simulabanga. Kati ate Zambali Bulasio Mukasa naye talabikanga kera naye yali agala okwesimbawo ku wujja naye bamulemesa n'abivaako. Kakati bw'ovaawo Kazibwe Bashiri Mbazira ono dayo obuuze ku be yakolako nabo ku leediyo eyo Bukedde ne ku TV bakubuulira engeri gye yali ayisamu bakozi banne. Then bw'omala okugimanya ojja obuuze nti ate Bulasio Zambali Mukasa. Kati ffe abamanyi okubala abalengera ewala tewaliwo kuwannaanya Bulasio Zambali Bulasio Mukasa agenda kukolera ddala byennyini. Salamu alaikum Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 07523 375 29. Temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona wosinzira okubeera ng'otulaba byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo. Fidde olwazza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkiyozaayoza nyina Senta Mukasa Sewandagi musomesa munnabyabufuzi munnabyanfuna munnamateeka mukugumbya ettaka mugumbya obuwangwa munnabyanfuna agenda kubuuza Senta mbuuza abantu.
banyebo ne baseba abatulaba era abatuuliza yona gye musinziira mbalamusizza olwaliko jja wange yansanyusizza ensonga laki ndi musanyufu ankwikiriza bugwikiriza naye nga wendi era wendi okubaweereza mikwano gyange yona gye musinziira afunye ebizibu nkunakuwaliddeko afunye ebirungi mu bulungi nkusanyukiddeko naye njagala atera n'okusanyukirako kojja wange abantu abalala abatalina data abatalina content bemuyamba ne basalasala okufuna content nga bwe muba temukoze nabo tebakola tebayinza kukola mwabo mulimu abasalasala mulimu n'abalina YouTube channel abaliyo nga tebalina byakola kati bambala kuwulira kulaba bwakyazizaani yayogedde ki boogera kati waliwo mukwano gwange asikali wekata bamuyita batya bamuyita ASP asimwe oba aniyamu oba ASP kubanga ASP asimwe eyo ebala ranka ASP eba ranka abantu bafuna mu police assistant superintendent of police kati yeyita ASP asimwe yeyita ASP asimwe musajja oyo yagambye nti Ssewandaji omanya ayogera bwati kayagala kutunula eno Ssewandaji mululu mulabidde myaka 2 ng'ali okwo nimugamba nti ASP ono lwaki teyeebuuza ku taata we kubanga taata wa ASP asimwe amanyi bulungi nnyo taata wa ASP asimwe musajja mu Nyarwanda 311 abeereyo ku Mwale Ssenyondo mu Mawokota eri inside ze mpiji kyamira buwama nanti era eba mpiji Mawokota anti mpiji gyabera taata we musajja mu Nyarwanda 311 so nona asimwe musajja mu Nyarwanda naye kibi oyo taata wa asimwe yali mulwanyi wa NRA kati yewe yaberera mu magye ffe twali mu Kadogo kati ensonga lwaki mugamba lwaki tambuuza taata we n'amubuuza nti Ssewandaji yaani n'aleka gamba nti Ssewandaji nakuwulira ndi mu P6 ayina we yagambye nti Ssewandaji yakona kakati Asimwe ayina kyatamanyi taata wa Asimwe ono gwe njogerako ku mwalo gwe Ssenyondo yali mulwanyi mu NRA bali abalwana mu nsiko naye musajja watwaliyo ku Mwale Ssenyondo alunda mbizi na kulimalima bwe buntuntu bwakolaakola banne bonna be yalinga nabo bali bafande bwe twawanga nabo balina bitoji bimyufu atula mu high command kati nga tanaba kutandika kugeza Ssewandaji amugeza ku bannamboze yangezeza ne ku Lutambaguzi agenda okujja ku bimeza nga nze kumpi n'atera kuvaako bonna bye yabadde ayogerako awo ng'ageza ku nze abo bansanga mu politics ng'ate mwenaganye Ssewandaji yakona kati taata we gwe njogerako ono owokumwalo gwe Ssenyondo Asimwe taata wo mumanyi okimanyi ne wamwe mmanyiyo musajja mulunzi wa mbizi naye n'okuweerera yalema okufuna ssente ezikuweerera banne be yali nabo mu magye bonna basajja ebitogi bimyufu bwe biti naye musajja watu yalema okuweerera kati musajja watu n'ogenda yekkata okola bwasikali ku ddwaliro kati bw'ofubutukaawo n'otandika okutunyumiza kati ono Asimwe omusajja Omunyarwanda ayinza okutegeera ffe mu struggle yaffe Buganda awagira nnyo Bobi Wine nga tulwanira ensi yaffe oyo tasobola kututegeerera kati nga tanaba kugamba Ssewandaji baalemwa asooka abuuze yino n'okusoma teyasoma yagambye mbu agenda kuddayo okusoma tosobola kuddayo okusoma nga tewasoma ate kisoboka bw'oddayo okusoma oteeka okuba nga olina wootandikira naye gwe nkugambako kitaawe ku mwalo gwe Asimwe ayogera abulira abantu ewaabwe si ku mwalo gwe Ssenyondo bwe baba sijje babeera kitaawe kati nze bw'oba oyagala okunjogerako nkolaako okunoonyereza va wali e Ssenyondo ayambuke akwate erigenda e Masaka bw'atuuka e Kaddugala akwate ku ddyo agende ku kyalo bakiyita Bbaala ewanguli Kayizi nze wensibuka awo wajja okubuuza amanye ate mama wange bamuzaala wano Maya wano Maya wano ku 13 Maya wano ku 13 akyame bw'atuuka ku kigo ku Maya parish kwennyini kubanga jjajjange azaala maama wange yali musomesa w'e Maya ate bw'atagenda awo ave eno ku mwalo gwe Ssenyondo akomewo wano e Buwama akyame e Buwere ewa Lukwago ye jjajja wa maama wange ono Tamale yazaala maama wange w'e Maya naye Lukwago w'e Buwere yazaala jjajjange wali awo wali kati kumpi awo Asimwe binajja byogere naye Asimwe Ssewandaji gwe weemalikirako tomumanyi bw'oba oyogera abaakona ate taata wo yakona nnyo kubanga abantu bonna be yali nabo mu nsiko bonna ebitogi bimyufu naye munafu nnyo nti ne Muhoozi yatuuse okugenda ewuwe n'amuboggolera
nga mulanga kala Asiimwe bawepanka damo olumbe muhozi damo olumbe muhozi yagenze jeno muhozi yarazewa nolumba tata wagundi ono musajja munaku yamusanze yo kandi mutabani lwaki atulumba namuyisaamu egaali sure bino nagamba sebo bino nabisoma sirimbe gakolera government nendi muntu yabisoma tuwemba nkyetaagira osokola okunoonyereza okwange nenkuzuula kati ntategedde nti Asiimwe akola ku ddwaliro bwa sikaali ekkata naye wakasale ngalumbuye omanyi lumbuye naye wakasale bonna babusaale ali ku ddwaliro ekkata ali ku bwa sikaali bwaliko so Asiimwe eno struggle tugimaze mu ebbanga ddene agambye nti yalinganga mpuliriza ate no buno bwa Asiimwe nobola yanyigira nankyawa waliwo abaana bangi bataata baabwe be bakubanga empi ku rediyo bwe nabanga ku radio bwe taba nawe wanchalizanga ku TV nga kusaawa ezo waliwo abaana bayinza okujja mu ddiro ne baleekaanira ate nga tewali kati buno bwa Asiimwe baabukubanga empi musirike Sewanda gyakola ki nga ne message zenfuna wetubeera kuba twabeerangako buli lwakubiri kati yagambye nga message ziba mpitirivu yagamba mu Sewanda giwe bale kumanya Kyagulanyi we bale kujja kuba twali tumanyi Sewanda gi mugezi naye yanise Sewanda gi ne yaba mufaanana kati Kyagulanyi bwe yajja Kyagulanyi n'aba mugezi okusinga nze Kyagulanyi alina gye yasomera nga bukyanga asomayo emyaka 2 emabega rekodi yagirekayo tewaliwo yali agimenye nasomera maya primary school gye natulire ekyomusanvu mu 1995 n'obulwaleero kati mu 2025 teri omuntu yali afunye makisi ze nafuna bafuna meka 5 tewali omu yali afunye 5 teri yali azifunye naye wabafune 5 mwegi emyaka wali musajja ate nno nzifuna nga twakava mu system ya maxi twali mu system ya maxi nga first grade eri ku 210 mu 83 ne bagyongeza ne bagijja ku 210 ne bagitwala ku 208 mu 84 ne bagijja ku 208 ne bagiteeka ku aggregates mu 85 ne nfuna 5 ASP ogambe ASP Asiimwe ani ya moba ASP kati ASP bw'abatana bakwogera ku Sewanda gibagamba nti baakona asooka abuuze taata we yali badde jeno kubanga ekisooka mu magye ga Museveni ng'oli Munnarwanda taata we yali badde kumpi yagenda ne bali abagende e Rwanda okuddayo tineti yagenda naye bajje n'abaasigala wano magye ga Museveni nga Banyarwanda ebitogi bimyufu bajje n'abaasigala wano basajja era batunulako n'obategeera kati aleke kubuuza ate yenno kati nze abaana bange bonna basomye sirinaawo omwana n'ogu atasomye bonna balina diguri kati n'omulala yazzeyo okukola masters mu busawo ono abadde abeera wano Mengo muwala wange abadde akolera Mengo ku ddwaliro yazzeyo okukola masters agikolera mu busawo yagenze dda ku university nga bwakola bwasoma omulimu twagulese twesobola omulimu gubadde gwaki gwa gavumenti abadde akola ku ddwaliro Mengo si mulimu gwa gavumenti naye yalizayininze naddayo asome myaka emirala naye kati bano taata we asoma amateeka kati bano Asiimwe ekizibu ekibatawaanya n'okubeera ekkata ate si yeka yali ekkata eryo ne mwannyina naye yagenze wano mu Uganda tebalinawo kifo naye yagenze ekkata kati basobola buno bwakadaama kutulawo kuleka kati Asiimwe ono mu struggle ayinza tuyambirawa abo nno Kyagulanyi basinga okwesiga bafuutu soja we batyo batambuza struggle kuba nalaba waliwo emabegaawe bavumako Ssenyonyo njukira Ssenyonyo yafumira parliament nga bamuvumi lwaki yagamba tujja genda mu parliament tulwanireyo ne bamuvuma bano Asiimwe bafuutu soja abo type ezo n'avaayo n'ajja mu press conference n'akyusa bye yasazeewo naye kati ono asikaali w'oku ddwaliro naawe bw'oba omulaba kikyasobola ataasoma bino ebintu byetwogerako abamu bisuka we bategeerera bano Asiimwe ne bannaabo ababalinaanye byetwogera bisuka we bategeerera era ate kati nze kasana maze okukimanya nti Asiimwe ekisooka Munyarwanda sigamba nti bana Abanyarwanda b'egindi abali wano n'enzuula ekyokubiri Asiimwe teyasoma nakyo nenkiwandiika wano n'enzuula ekyokusatu nti akola bwasikaali ku ddwaliro ekkata kati ekyokuna mba nnyinza okwongera okukinoonyereza abatakumalira budde mba nnyinza okwewuunya lwaki adda wali ekinuma kiba kimu kyokka nti ate gwe bakozesa okunafuya ffe gwe bakozesa okulemesa ffe okwegatta mu struggle kakati ono omusajja ng'alina bino byonna bisatu omusuubira okuba nga awagira struggle omusuubira okuba nga alina kyayinza okukolayo kyonna ekisobola okuyamba Kyagulanyi okufunayo omulwanyi yenna omu amwegatteko
najawona kati aina byayita simanyi bagiyita batya intero balina bwe bakiyita balina kye baagala okukuwa wegundi esawa yonna ogenda kufa wegundi esawa yonna ogenda security alert kati security alert nawe kojja wetu muveeko tatumalira biseera naye nabadde mu wiiki mubaddemu ensonga bbiri enkulu ezikutte omubabiro naye ziri wakati w'abantu babiri wakati bamwoyo gwa ggwanga ffe ne bannoonya kulya basiimwe ne tayipu efaanana bwetyo ensonga ezo ebbiri zitambulira ku bintu bibiri ekisooka gwe mwalo guno ogw'ennakivubo wakati wa muganda we Kigundu ne bakansalazi then n'ensanga y'ensonga ey'okubiri era ekyatulemeddeko eriffe gye twogerako ne batugamba nti tusosola mu mawanga Katola bwe ngambye nti asiimwe Munyarwanda ate nga kyali era bajagamba nti muvumye naye ate bwagamba nti nze ndi mululu abatanvumye naye yerabira nnina n'erinnya eddala ery'ekirugwala nze Atiku ate eri Atiku wani yalikuwa omubaka Bernard Atiku ye yalikuwa tomujjukira lwe yakuba gundi eŋŋumi n'anywa amazzi lwakuba omugenzi abiriga mu lutalo lwagikwateko tugikwatako n'olyetuuma Katonda wattu era ne musisinkana ne mwagala nnyo n'antwalako ne mwaluwa yampayo n'omukyala goloza omukyala omulugwala gwe nina mujjawa naye nga yakuwa omukyala ebyaddala oba kojja nali nze ddi wano ku shoyo ne ntandika okumalira ebiseera nga ndi mu by'okusaaga Wanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurani mu bakugoka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Mchalo mulugwa nze siddanga wano kushoyo okudda mu kunyumya sinyumya byenjogera mbambi tegeera okiraba kati ebyo bwe tubyogerako bannaffe batuyita basosoze mu mawanga naye wabaddeyo abantu babiri abansanyusiza omu yabadde wamala Balonaba onaasoma amawulire ku CBS yawandiise ku kisenge kye kya Facebook n'agamba nti ebigambo olukwago byababuulira munaagenda okumanya obutuufu bwabyo ng'obudde buyise nga tekikyasoboka nakubizza mabega nze ne muddamu ne mugandi nze siri omu ku abatabikola ki nze nabitegeera era ensonga lwaki mbyogerako kati Joel Ssenyonyi leader opposition bwe badde mu press conference n'abajjukiza twalaba akatambi baakatuleetera mu parliament nga katulaga eddwaliro ly'Erubowa nga bwe linaakola ki bwe linaafaanana naye kati baakatwala trillion ya shiringi namba eddwaliro tetulirabangako n'emyaka gikoze eki gitambudde n'abagamba nti naye nammwe mube beegendereza kuba babalaze pulaani eyo eyinza obutabaayo n'agamba nti ate n'ekyokubiri ffe twagendako okulambula eddwaliro lya Pineti naye teyatukkiriza nakola ki nakuyingira n'abagamba n'obagamba nti olaba ne minisita yennyini ow'ebyobulamu General Acheng naye yagenda ne bamugaana lwa nsonga egi Pineti yamulagira okuzimba eddwaliro ali Museveni era n'agamba naye yalagidde ono okuzimba wano yabadde Museveni tewaliwo omuntu ayinza mu supervisinga kubanga orders zina kuva wani wa Museveni kala bano beerabira nti omwalo ogwo ogulaba eyo public good kojja wange ekintu kye bayita public good ne oba ogenda kuzimbawo ggulu abantu bagambe nti Katonda agenda kubaawo nga bwe bamulabira bweba public good tebasobola gikuwaako personal rights. That's why wano mu Uganda toyinza kulabawo omuntu ng'alina amasannyalaze olaba amasannyalaze agasolaago singa abantu banyinya balina ssente wano e Uganda ng'omuntu bw'omugamba nti eggombola ye Rubaga ngikuwadde hazimba kasola plant nga wano kasobola okubeera wano kasola plant n'okuŋŋanya amasannyalaze ag'enjuba n'oyakisa e Rubaga yonna division ng'abantu gwo basolooza ssente z'amasannyalaze ate ku busente obutono ate olanga unit gigula 100 unit ya sola ng'ogigeneratinze osobola ogitunda siringi 10 oba nusu 10 ate n'osigala ng'okola ki n'olwokuba that is a public good government ejinza giwaako omuntu exclusive rights amazzi gano aga pipe abantu bangi basobola okugakola ogaprocess era n'aba national water ekyali monopolist okumanya national water monopolist ne oba ogenda kusima lujja mu compound yo zino zibasima ez'omutaka
olina okufuna olukusa okuva ku national water. Era namba zino bwogatuukako oteekwa okugyayo sample n'ogitwala mu national laboratories ne bagikebera ne bagitwala mu national water n'ekukkiriza ogikozesa for human consumption. Kati n'omwalanga ogwo is a public good. Hamu ne bwaba agenda kuzimbako paradise etteeka terigimuwa. So tuguleke gusigale bwe gutyo? Tulina guleka kusigala bwe gutyo paka nga gavumenti efunye obusobozi obugizimba. Hamu bwajja ne pulaani ye nga bwagireese gavumenti egulangule n'egimugulako. Hamu n'afunamu ssente gavumenti n'egiimplementinga kubanga site ya Kampala ya kibuga y'abantu si ya Hamu. Kati obuzibu obuliwo bw'abantu basatu. Bano benkugambye banoonya kyakulya. Hamu bwakwata akawumbike n'ayingira mu kanso n'azibawa bayisa pulaani ye. Waliwo abalala nga bo balina mu ntalo za byabufuzi nti fe aba NUP buli atali wa NUP mulabe waffe era ekifo kyatuddemu tuteekwa kukitwala. Kyova olaba kati enjogera yakyuse dda. Bavudde ku kiri Lukwago aluddewo ebbanga ddene nnyo kati bagamba Lukwago mulabe wa nkulaakulana era teyeetaaga nkulaakulana mu Kampala. Ne mbabuuza ku bibuga 11 bye tulina kibuga kye kisinga Kampala obulungi kubanga Mbalala yali badde paradise. Kubanga okuva ku LC1 mu Mbalala okutuuka waggulu ku mbaka wa palamenti paka ku district paka ku city bonna abaliwo ba NRM. Temulimu opposition n'ogu. Eyo Mbalala yali badde makula nga n'enguudo za seminti nga n'ensuku ezirimu ebitooke nga biri ebimuli nga biri mu nsuku eza seminti. Omwana ze yayimbako seminti naye si bweri. Kati bakyusizza naye nga ekiboogeza ekyo kyonna kintu eki ssente Hamu ze yabawadde. Olina ngamba nti nze sigulwa naye ngamba ddala bwekibanga Hamu teyagula bantu bano ffe ffennyini abalonzi lwakola nalondera wano e Lubaga ffe tusaana okunenyezebwa kojja kubanga twalonda abantu nga basiru. Iyo list yali nkinze nagirabye bagitaddemu naye ekirungi natunudde no wansi kuba nabatateekako mukono kati yewabadde abantu bange. Ono mwana yanvuganya ono James Mubiri yabadde teyateekako nono gundi ono Honorable Kizaki Musawula yali badde ankoze bubise nga ateeka omukono kuki naye Hakimu Sawula obutateeka mukono ogwo ali ku executive ya Lukwago utaneewuunyisa. Sebuufu ali ku executive yateekako yeeno waggulu teyateekako Sebuufu kuba kati nze bino eno list yali nkinze naye nze najje wa mukyala wa Sebuufu. Mtala Sebuufu yennyina agabikanda uno John Sebuufu huyo teyateekako. Kakati olaba no James Mbiru yanvuganya oyo kansala munango oyo mutala yenna Nyanjura Dori kati Nyanjura ne Hakimu awo bali kwekizikiriza bonna Nyanjura Hakimu okujjako James Mubiru ne Sebuufu ng'ojjako James Mubiru yekka abo bonna bali kwekizikiriza. Kati James Mubiru gw'okwoneramu kuba naye sente azeetaaga okiraba naye kati bano nesooka olabe Zahala Luyirika tulina nti ababaka Masaba tulina abasente Busuulwa Keya Jeremiah bano bonna no BNUP bano tulina nti abantu ate ono Keya Jeremiah munnamateeka mukazi we yavuganya ku bubaka bwa palamenti either Lwengo oba alina omukyala avuganya eyo kuba kansala wawa ne Kasubi ndowooza. Kakati bano bw'ogenda beetegereza abo tulinako abakansalazi 44 ne Katabu Moses na atoyinza kubayita banafu kubanga oyo Keya Jeremiah munnamateeka amaze emyaka egiwera ebiri nga awoza amateeka bukyanga ava ku university. Kakati olutalo we luli ne Sendi Moshi n'ateekako luli mu kiri ekyo Katerega Julius naye n'ateekako luli mu kulya kulya Saulo n'ateekako ebyokulya bye byogeza abantu ne balemu okulaba kyetukola kyetwogera kati olutalo olwo lutuyingiza mu ziri ez'ebyobufuzi zetugambye oba tuyita abasosoze mu mawanga kubanga twogedde ku Waiswa Mufumbiro ne tumugamba nti addeyo luddawa ebusoga musosola mu mawanga waliwo ne kakwano kange ako nagamba kachimbo wakatu kanogamba sowandaji musajja musosoze nnyo mu mawanga kubanga era tetuyinza muteeka mu NUP ninzika nkubuulire mwana nti Waiswa Mufumbiro yalizeeyo ebusoga awo n'alekawo Ronald Nsubuga bali mwezo n'afugira awo naye abantu beerabira nti ffe bali mwezo tetukimanyi nti si Muganda si Muganda njakuwa Didi Polo
gye yasweyalinga mu Juni wa 2020 nga yeeyongerako erinnya lya Nsubuga naye ye Ronald bali mwezo mwajja n'abeera omwo naye Ronald bali mwezo sitwagala kumwogerako mu ekyo mu mbeera eyo tukimanyi bulungi nti maama wa Ronald bali mwezo mukazi mukiga 311 awedde emirimu abagala wano nakiwogo wewaabwe ate taata wa bali mwezo musajja muziba jjajjaawe bwe bava eri Tanzania ne bajja wano tebayagala kumanya byeri era tebaliddayo eri baafuuka basajja ba Kabaka ne bakolera obwakabaka bwa Buganda n'amaanyi gaabwe goki gonna era abasinze ettaka ku nnyanja Nalubaale awo ye Mugula oli gwe bagamba mu ntebe ezamugula yabasinze ettaka nteredde muzamugula bo be baddako okuba n'ettaka eringi luddawa awo kakati maama wa bali mwezo wabanga mukazi mukiga bali mwezo wali omuwiddeko ng'agenze ekigezi avuganyeeyo kati lwaki bano batugamba nti ono maama we ye Nantumbwe era asaana kujjawo bali mwezi ajje wanafu naye ate yabadde Busoga nga gyavuganyiza Wayiso kati ffe tetuli basosoze mu mawanga wabula abantu tubagamba bugambi nti kino tuteeka okukiddayo eri olwo omuntu abuuza nti lwaki okusosola mu mawanga kujja ffe Abaganda ffe tukwogeddeko omusajja yanzijukizza mu kulonda kwa 2021 Abaganda balonda Kyagulanyi n'ebitundu 6 ku buli 100 ne balyoka batulangira ebyawa n'ebyawa nti ffera tuli basosoze mu mawanga kubanga tulonzaani Kyagulanyi Abonyankole Abakiga Abanyolo n'abeyo bonna aba areze nnya ne balonda mu 7 by 99% bozi basosoze abo si basosoze kwegamba twagala definitions zikyuke okusosola mu mawanga kubeerewo nga bagamba nti Omuganda bwayogera ku kike kuba kusosola mu mawanga bino tubirwanako bulwanyi ne tulwanira abantu baffe bano abamu tubatunyiiza kubanga tunuulira asiimwe taata we musajja Munyarwanda muleke oyo n'aveeri babeera waffe Ssenyondo tetulina tutwala na taata we nza gamba Sewanda gindi bulwanyi ndi Kadogo taata wa Asiimwe nalwana naye nga nze ndi Kadogo naye nga ye musajja muki mukulu ate yasigalayo mu magye nze natoloka noddukayo nenzirukayo nga notwalo terunakola ki terunabakugga olw'Abaganda bange abaali bafudde abalala ne bantolosa okitegedde naye ng'oli akola ki nga gyali kati Kasiimwe bwe katuula ku tikitooko oyo tumuleke kubanga mutono nnyo omuntu ataasoma ng'akola bwasikaali ekkata ku ddwaliro nga taata we musajja wa Katonda alunda mbizi na kulima okubaawo talina mwana n'omu gwaweredde kusoma tumalirako ebiseera muleke oyo tumwesonyiwe tugende ku mwala gw'e Nakivubo kati abamu bagamba Lukwago akosa opportunity eno okulumba NUP olwokuba NUP yamuteekako bali mwezo Nsubuga Lukwago yakeera ku makya nga ne bali mwezo Nsubuga tannaba kujja kuvuganya ku bwa Lord Mayor okitegedde Lukwago n'awandiika lipooti ye n'agiwa sipiika w'olukiiko lwa KCCA Zahara Bwirika naawe ensonga ze lwaki tebasaanye ku approvinga project ya HAM era ne bagamba n'okugamba mu ekyo HAM yali yeetaaga n'okuvunaanibwa emisango era aliire ekibuga Kampala ne sente nga bazeetaaga si Lukwago yekka naye n'oludda oluli tekiniko nalwo ne luwabula nga lugamba temuwaayo mwala n'ensonga ne luziwa emu ku zo eri gye nagambye eya public good era nga kesi nga bo bagamba nti HAM abawe project ye bo bajja gi-implementinga nga bafunye ki ate sente zo nyangu ekibuga zifuna kuba katunula enguudo zino zola balima muno mu kibuga ennyingi nizo bakola mu kolasi project ya World Bank ndiirawa n'ekyokusatu kyabadde n'oyo akole ki n'oyo atuviire ebyo bisatu ne bibalemesa bifaananga bino bitukola wano kuti tuli ku show wano omuntu atulinako obukyayi tajja kuwuliriza mboozi gye twogera kugimalayo mbalaba awulira commenting nga tanaba nawuliriza na commenting natulako bwati seconds 2 natika akakasajja katutama akakasajja kambega naye nga tanaba kumanya bisajja bikagize eki byekwogedde kati nabano bwe batunula mu lipooti eno n'okugisoma tebagisoma lwaki nkugamba n'okugisoma tebagisoma kuba bakansalazi bano bwe mbatunuulira lukikola Kampala Capital City Authority at least ku bakansala 44 aba nupu bemanyi obulungi kuwerako 25 nga bayivu
At least 25 bawerako nga bonna balina ebbaluwa eweza senior ey'omukaaga 25 bawera obutafaanafu abali mu lukiiko lwa Wakiso District Council nga ku bantu 35 abasobola okutaputa budget tuliko basatu kati si bano basobola okukola ki naye ripooti tebagitunuulira balaba ssente bo balaba ssente ne bagenda mu council ne bakozesa ki majority yaabwe ne bayisa ripooti era neekola ki neeyita Hamu yakwata bukwasi ripooti nzira bano sinenya Museveni Hamu yakwata ripooti ye n'akatambike nga bwakalina n'abitwalira Museveni n'amugamba n'abakulembeze b'abantu e Kampala baapuruvinze era bankoneddere mu naye omulabe waffe Lukwago ne technical person ono be bakikoze eki be bakiganya naye gwe kiyise nja kikola kati obanga gwe Museveni okola ki kwa Museveni mu baluwa agamba ye ebintu byo tabimanyi nnyo Hamu yagamba n'ogamba mu baluwa gyawandiikira Museveni nti nze sebo saagala kumpa yadde siringi 10 nze n'amanya bwe naakomyawo ssente zange ze ngenda okuteekawo naawe tunula akatambi ako nga bwakalabye n'olaba obulungi obuliko nga babikulaze nga gwe Museveni ebbaluwa eyinza ogaana gisayininga kati mu bufunze KCCA yakoze ensobi kanso yaluyirika bakujjukiza bujjukiza nti sebo eno public good naye nga wagigabye edda eruyika tanabava mu kigambo tayinza ate agenda kwogera ki agenda kuvayo kwekangabiriza mukalukalu tajja busera nti awe njagala awo wenyini bulijjo nti wembunywa naye nga bukwokyezza awo wenyini waaba ayagala kale kati tunulira bino ebintu bwebitula n'obyetegereza bwoti oteekwa okumanya wa gye tulaga nti wazibu nnyo naddala mu kiseera kino ng'abantu bavudde ku mulamwa ogwa struggle ne bagenda ku mulamwa ogw'okulwanira ebifo omulamwa ogw'okulwanira ebifo bano basiimwe mwe bayita ne bakolera Museveni Sewandagi ne yeegatta ku NUP basiimwe ne bafuba nnyo okulaba nti bamukuba yatuula ku seeti n'abuuza Sewandagi wagenze noyogera ku Kibuule noyogera ku gundi wabadde oyagala tugamba ki katono omuntu ataasoma ng'akola bwasikaali nga musajja Munyarwanda binaaliyogedde alitegeddemu ki muleke mbadde nsaba omwesonyiwa atwononedde program kubanga ye yennyini gwe tukozeeko program olwaleero kiki ekife Nansana municipality Nansana municipality gyeri ekisooka waŋŋamba twala n'omugo ogenda kuwagira kuba wonna obasinga ekyo nakikyusizza naye kati oŋŋamba ojja kuwagira Zambaali kojja wange kankubuulire ak'omuntu si kante eyakaaba jjo nti mo nerera ekaaba ki mo omuntu akyuka nabadde nina options ezi okuvuganya n'esimbewo mu Nansana municipality wadde nga saateekayo kusaba kwange mu NUP nzije nga independent oba okunoonya mu basaba kaadi namba lujjega gwe mba mpagira okola protest vote entuufu anti ngenda kuwagira asingayo obunafu lwaki guno 226 sigenda kuvuganya ogenda kati ani asingayo obunafu gw'ogamba naye 231 nteekwa okudda nvuganye ku palamenti era ne constituency eyo ngitwale kati mu bano bonna abaliwo ku lisiti ntunula n'endaba ani ayinza okwesimbawo olwaleero nga mu 226 ajja kuba talina kyakoze nga bw'awangudde mu bonna ntunulira butunuliza omu yekka Zambaali Bulasiyo Mukasa talina njawulo na Bashiri Kazibwe Mbaziira gwe Kazibwe Bashiri Mbaziira omulabye akomewo n'okutawanya abalonzi musajja mutuufu kati abamuwagira nga baagala kwesimbawo kye baakola si kituufu lindako ogenda kuwagira Zambaali olw'okuba munafu talina kyagenda kukola 231 wetuuke nga talina kyakoze wojja otwale butwazi era leero senga tegibadde misomo gino kuntaataaganya nabagamba luli nti Wakayima simwagala naye muwagira lwakuba munafu ekisanja kye kijja kuggwako nga talina kyagize eki kyakoze bwe kyaweddeko ne Wakayima yennyini yatidde okuddayo mu NUP okusaba empapula olowooza nali sikabaze olw'okuba nti talina kyakoledde bantu kaakati ono bw'otunja Zambaali njagala otule Zambaali n'ebirala byonna byazaakola wano mu byobufuzi byaffe ng'abeerawo gwe genda ng'osalaasala ebyobufuzi byabadde akola asobola kimu kyakubiriza Nankani kyenga abadde akola byabufuzi ng'oggyeko okubiriza programu y'ebyobufuzi ate ayinayo ekirala era kyenkubuuza ayinayo ekirala kaakati eno gy'omutwala ayina kyalinayo kifaanako nga nze boonaandeeta okubeera pulizenta nga ne bya pulizenta sibikolangako mbimanyiiwa tabangako kansala wantu wonna tabangako yadde owerosi wano tabangako yadde omukulu w'abavubuka ku kyalo yadde omukulu w'abavubuka mu kanisa kakati olwaki tomuwagira
oyo munafu nnyo ate nze nga Mbega nakugamba nze abantu mbatunagamba nti twabagamba wano nga Kazibwe Bashir Mbazira ajja KBM live ne tubagamba nti ekisooka Kazibwe Bashir Mbazira tayinza kubanga akola ku TV eyo nga wa opposition bukedde kokako yali akola ne Kinikalisa oli Kalisa omusajja yafa NBS kati Kazibwe Bashir yava ku NBS si kyekyo ate Zambali Bulasi Omukasa NBS naye si kwabadde akati kiri kye twayogera ku Kazibwe Bashir Mbazira kitayinza kola ku NBS nga siwa opposition na kino kye tukyogera ku Zambali oyinza tu disputinga Kazibwe Bashir Mbazira oyina w'omulabidde nga ayina kyakola kyonna nga opposition siyina era ye ebyabalonzi yabyesonyiwa eno TV NBS erinnyanga leediyo y'obusiraamu Bilali atali musiraamu tayinza kukolako ne bwanga eddoboozi lisoma amawulire oliyina kati Zambali Bulasi Omukasa n'eddoboozi lyeryo tayinza gasoma ku Bilali ne bwabagamba ndi ngasomera bwerere bamugamba nedda twagala Ibrahimu twagala Faruku watwala Faruku ng'ananaagira naye nga yakoze eki yasomye kati kwata Kazibwe Bashir Mbazira yava ku NBS naye ng'okozeseza kiri kye tusoose okugamba nti wano ku NBS toyinza kukolawo ng'oli opposition kati ne Zambali Bulasi Omukasa wuuno wano naye akola ku NBS kiri tujja kigamba nti tosobola kukola ku NBS ng'oli waaki opposition dayo waggulu Kazibwe Bashir Mbazira oyinawe wali omulabyeko mu politics yenna nga tanabakujjako mu wujje waffe nga tanabakujja kujjako mu wujja awalala simulabanga kati ate Zambali Bulasi Omukasa naye talabikanga kera naye yali agala okwesimbawo ku wujja naye bamulemesa n'abivaako kakati bw'ovaawo Kazibwe Bashir Mbazira ono dayo obuuze ku be yakolako nabo ku leediyo eyo bukedde ne ku TV bakubuulira engeri gye yali ayisamu bakozi banne then bw'omala okugimanya ojja obuuze nti ate Bulasi Zambali Mukasa kati ffe abamanyi okubala abalengera ewala tewaliwo kuwannaanya Zambali Bulasi Omukasa agenda kukolera ddala byennyini Kazibwe Bashir Mbazira byakoze bw'anaakola ebitabifaanana kijja kuba kitwewuunyisa ng'omuntu bw'ayinza okugamba mu nteebereza y'obudde nti enkuba ejja kutonnya naye tatonnya naye lwakiri efuuyirira kati ate ffe abaludde mu politics balimu batunyiigira tuze tukola predictions ez'ekika kino kati mu mbeera eyo nze kyennyina okutunuulya kubanga kati bw'ogenda n'olaba Kaweesa alina ssebo gye bayita Kaweesa azisite omukwano gw'oyo si mukwano gwange nnyo kiri awo nakulaba nga omukyazizza nakamukyaza emirundi egiwera ayina Kaweesa azisite awo bw'ojja ono omuvubuka gwe baleese okuvuganya bakitta gwe tutamanyi waabeera na gy'ava era naye ogenda omwetegereza nga naye yali mufuutu soja Serunkuuma ng'ekintu akiruddemu kakati kankuwe ekyokuna kye tuba tutema kwogera Kazibwe Bashir Mbazira yeegatta mu bbanga ki ku NUP ndowooza nga tusemberera abiri mu gumu nga tumusemberera tugenda mu kulonda ate Zambali Bulasi Omukasa yeegase ddi ku NUP nga tusemberera 226 tugenda mu kukikola ki kulonda kati lwaki siwagira oyo nze ayagala constituency mu 231 so oyo ye candidate wange lwa nsonga ezo talina kyayinza kukola tekiriiwo tekiki bwegenda obuuze bayimba nabo kuba musajja muyimbi wa nnyimba za gospel musajja mwogezi wa ku mikolo bino byangu nnyo byakulaba sewanda gye oba munonye gye bakubira amayinja genda omunonye mu byenkayana z'ettaka genda omunonye mu bimeeza amanyi abantu bagenda netugerega mumwe mwageranga ku bimeeza mambo bado abantu beerabira nti mwami Museveni kasita yajjawo ebimeeza n'abizikiza n'omutindo gw'ababaka mu palamenti ne gugwa so bado okyakola background check background check ogamba munonye mu bayimbi abenyimba za gospel gyayimbira omunonye mu boogezi b'oku mikolo kubanga MC ate mwogezi ku mikolo gyaffe egya Buganda then ekyokusatu munonye mu bantu bakozeeko nabo kati bw'ovaawo jangu omunonye awalala Munansana municipality Kazibwe Bashir Mbazira okujja avuganye Kawempe yava luddawa maya makage tegali maya
wano ku Masakalo ne nagenda wali ne somero naddayo napangisa akazige Makindi bakolagana no nagene Makindi napangisa empulira ne muno mu Lubaga North ne yasula muko ngayagala Lubaga North era olwamulonda teyaweza wiki 2 lwamala okulayira bwati naddayo Makindi kakati ekyakaziwe Bashir kati Zambali Blasio Mukasa munansa na municipality yasibukawa asula nabweru yaina maka asibukawa nabweru taina ya maka ebyo jakubuza tugume ngaze wano yasinga okubimanya tugume yanga mambo nakakadde bamu ogutwala yo wano ebyo bisagala nze ono kandidate wange tugume bannaye sebo kati ate kojja ono kandidate wange bisinza byogera ku ye in fact kaziwe Bashir abamu kuba mutembete nnyo omusajja yogera National Peasants Party NPP why NPP bamuyita Bagonzo mumanyi Thomas mumanyi be bamufunira ennyumba mu Kawempe South era be bamutembete nnyo tobola yabera nkoledde ngatumira ku chairman Bagonza mu Katanga yoyo Bagonza kati bamufunira ennyumba mu Kawempe South ne sente ne bazewula bwewozi because alita ina sente aina kaba wadde yafuluma mu nyumba nadduka nga obudde butambudde jukira landlord nga mubanya nenga bali mu Kalonga kaka ntukyali mu kalulu linda tukamale yavaamu n'agenda omusajja oyo yamuvuganga kojja bine byabalandiro dibyo bamukwata ne bamutwala bapikiye ne bagitwala naye n'agamba Bagonza nyamba ogamba omusajja kazibwe ne bwanfunayo kapiki ka miliyoni 4-5 bamumaze teyamuwa Bagonza nalemerera okutuukirira kazibwe ekyo kyekiruma n'ekiro ekyokuva mu kazigo ng'apangisa kati Nganza alina abakazi nedda era baali bamubanja kojja Nganza alina abakazi abana sisobola kubanga nina amayumba ana ninayo wempangisa oyina abakazi bana opangisa mirundi emeka esatu oyagala kunkola ina amakaga mulundi gumu kati nina wempangisa naye nawe sebo olumu nanga kasente kambula landlord nakonkona nagandi sebo omukulu gyali kati ffe abatera okulasana mu bino landlord ayagala nnyo akulabisa akulete n'ababukedde kati baana anoonya bano ba TikTok nati aba TikTok bo bagateekayo mangu kati bano ababukedde batapinga ku TikTok bobalaba ku TikTok nga bagamba musoke munoonye story eyo so nze mukama wange eyo yemu ku nsonga lwaki neekyusizza kubanga ogambye kinakugamba siyinza kuwagira Zambali gwensinga Zambali gwempagira olw'ensonga zange ezo zenkubuulidde nze neetaaga constituency eno mu 231 senga egendamu omuntu gwe mmanyi nti agenda kukola ate awo mba ngenda kunoonya kibanja walala nali ne chairman Kabuka nangamba nti ebimu aba opposition bagenda ofuna mu Zambali nambuza yali akolawo mu kusooka konzi yali akola ku CBS koye ku CBS lwaki yavaayo nti osanga kasente kali kati naga omuntu asobola omulimu gwa Kabaka olwa sente mulwaki tabatunda kwegamba omuntu asuulawo omulimu gwa Kabaka olwa sente tayinza butatunda bantu ate njagala okimanyi CBS eyo giraba bw'oba mukozi ng'okola ku CBS ne BBS Kabaka ne wabatakuwadde sirinjaga oba mugagga era abantu bangi nnyo abaagala okujja okukola ku CBS okwo nga tebabasasula naye ate nga gye bali katugambe bali ku capital bawa sente mpitirivu naye nga baagala bajje bakole kuno neera Zambali yalikawo ogwa capital nga bamuwa sente mpitirivu najja ku CBS ekyo kyo mukyerabira anti kakati ate kyekyamujja ku CBS n'agenda ku NBS ku CBS yali alina omulimu gwazza okukolawo gwaggwa kati n'agenda ku NBS nga kava bagiblowinze n'addayo eka eno yali dikoyi bino nagamba bino nabisoma kubanga sina muntu yenna gwenkolera naawe bw'oba olina gw'oyagala nkukolereko kasita osasula waliyo omukazi alina gw'ayagala omukolerako okunoonyereza asasule busasule era namugamba bwo ina sente zenkuletera omuntu asasule busasule wakati ye byalimu obimanyi byabwe sajja yazaala ebweru deposit njagala millions ate nze nali musabye emitwalo 8 nali musabye sente wana mugamba ina 8 kojja bamugamba busente butono sente zaali nti kojja omulimu gw'okubega omuntu kati okujjako ng'onaasiimwe naye guno si muzibu lekikyala ng'onaasiimwe gwe nabadde nkolako okunoonyereza nga nkola kwange kuli personal and I spent ndabayo lekikyala yazaala muwala gw'asomesa mu ssomero eritakkiriza mu baana ba mbuto by all means yavaamu
omuwala oyo nafuna enamba y'ono omukyala nakaniko muweereza message bawo yanzala kati omukyala ayagala kumanya omuwala ono yani era alirunda wa ekyo kyangu nnyo namugamba mitwalo 8 ndali musale sente naye bamusaba butono ayongereko naye ayina kumala kuwandika commitment nti bwana amanya omuwala gy'abeera tagenda mukola bulabe bwonna kubanga bwe tumuzuulira omuwala gy'abeera n'agenda n'amutta ate nze bajja kunvunaana omusango gwa betting crime kyokka omusajja omukazi bambi abadde ne bbawe bazadde abaana bana abadde amwesiga olwesiga tolulabanga nako essaawa ya kaakati anti anoonya enkoko byerya tayinza kugimazaawo ttooke kati ebimu obireka abasajja abola abasinga obungi kojja okyali mwana muto naye bw'onaakula bino ojja kubimanya bano basiima ekyovolaba bino tubyogera nga tebamanyi lwaki tubyogera through experience era mwe abato abalina omukisa ogutulinaana kati kankulire abantu boonoonya ebyobufuzi mulundi guno ffe we twakula Museveni kimu ku byatukoze bibi kwe kutta generations ffe we twakuliranga ng'ow'emyaka 5 consultant we aba wa myaka 6 omanye nti nva ntya mu myaka gino 5 okutuuka mu 6 n'ow'enkaaga consultant we ngaba wa myaka 7 ffe aba 5 nga abaana ba consultant baabwe be bafe ab'emyaka 5 kati obuzibu bwe buli ng'ebigaali bisika endogoyi ab'emyaka 4 baagala kutegerera ba 5 era bababulire lero kugira ki naye nga kyakubulira okukola gwate wakiyitamu kati bino nze manyi bwe babikweka era manyi bwe bibeera kojja ng'oyagala okumala ebizibu byonna byenaawaako okola kintu eki olina ebintu bibiri by'oteekwa okukkiriza ku nsi kuno teriiyo mukazi gwe batakwana ekyokubiri gwe bw'oba okwana abakazi ba banno ne bakkiriza bajja mukwana akole ki kati kyolina okukola kiki awaka obeera so alaati buli odde abakoleta emisomo onoonyayo buvidiyo obulaga omuntu yafudde siriimu obulaga omuntu yalwadde n'afa bubi kati omukyalo omutiise nnyo bw'agendako eri agende nga yeeterezeza aleme kudda na buki gamba tugume tumaliriza aleme kudda na bulwadde wano ewuwo okiraba kati bw'otunula ebyo n'obyetegereza bw'otyo n'obiraba bifaananako nga ate njagala okulaba n'abaana abaanafe babuloga kano kankogererako embamaliriza nako mu nkola y'abachwezi oba mu nkola y'obuchwezi bw'ogamba nti oba munzite bali abachwezi bakkiriza nti eyo saddaaka yaabwe bagiwadde kifaananako nga gyolaba gye basala endiga bwe bagalamiza endiga ogisala n'ekaaba tebagisala endiga bagigalamiza ogisala eteekawo obulago bweti ne bagisala naye bagigalamiza n'ekaaba tebagisala mu nkola y'abachwezi gwe bw'oyimirira emabega w'omuzindaalo n'ogamba nti nze kati oba munzita mukole eki ddayo weetegereza abantu bonna abafudde mu nfe tategeerekeka oba tebabeerangako ku muzindaalo ne bagamba oba munzite akyasembyeyo ye muwala ono gwe bagenza okuziika gyowa yakyogera infact ne gundi yakyogera kirumira akatambi nakalabye ejjo nga bakatambuza ngagamba nti bw'oyogera ofa ne bw'otayogera ofa nze kati kanjogere munzite ebiribeera kalambo kange muli biraba maama nnyabo bamutadde waggulu ng'ayogera ne wansi ne bateekako akalambo ke muki mu keesi ebinyo sebo kojja emboozi tebankadde aginyumya agikaddiya naye baaba leero tugume nga wonna wabadde osinzira okubeera nga alinga komando otulaba tukome wano leero ne Ssentamu Mukasa Ssewandagi tutandikira olunaku olulala akkirize nti bye twogera byaffe alondemu ebyo byokka ebikola ki ebimukolera ebitamugasa abireke abitulekere ate bwe twogera mu bintu naba nga tabitegedde abiddemu abiwuliriza ogw'okumeka bw'atabitegeera ajjukirewo abwa nti gye yava abiddemu ogw'okumeka ogwokusatu bwe bigaana ng'amanya nti bye twogedde olwaleero bwe tubadde tubulya takoze eki ekyakyesonyiwe tetulina gwe tuvunaana musango olw'obutateeka komenti ku positi yaffe naye gwe bisanyusizza kojja gwe bisanyusizza abyongereyo abibulira omulala naye amugamba abibulira omulala emboozi tebankadde aginyumya agikaddiya tubagaliza bye mutwagaliza